nze kinyumira nnyo okwebanga n'omwana asooka okwekwata kiripu bwati ku tikitoogo nebanga esobola okuba yiiti wiiki eddako nabanga asofuna booking eryo liba ttaffaali ddene nnyo ate Katonda akyayimusa abantu abanyoomebwa bangi kuba Katonda biba byakugezesa. Nze ali ne wendi nali suubira nti ngenda kutuukawo ne bwe nkoma wano Mukama twala ndi magoba gange kuba nze mbulamu nali nonya kapito wa milioni nga 8. Wow. Kati nga bwampadde bino mba mulyaza amaanyi nnyo obutamwebaza. Kakati Alien. Wali onoonya kapito wa milioni 8. Osobola okubuulira eggwanga owezezaawo wammeka kati tunoonye tukubira ennyondo? No, nemba sikugambye nti kati kyendi kati nzo okuba nga sina network nti nina ssente bweziti. Naye ate nafuuka musingo. Okategedde nti Katonda atuuka n'akufuula omusingo ng'osobola n'okweyimirira kyaliwo nga tolina kyowadde n'ogamba oyo muwe. Nga Junior kyabadde agamba wano nti Hamu kasita agamba Hamu ngenda kola n'Alien buli kimu kyayagala n'akimuteera. Okitegeera kati abasajja ba Junior ffe tubula mu firimu nga tubawulira na buwulize tumanyi bwafaanana naye kati oba osootula ku siiti naye kumpiwanene. Nze ekintu ekyo abantu beebuuza nnyo bakimbuuza nnyo baba simanyi kyendi. Nekituufu simanyi kyendi kuba sirabangako omuntu nanga akiri saakisuubira. Sobola nze mbeerawo nga mbeera byange nti nkyalinamu oba ngambe nti oba sinamanya kikyendi kale. Nga tokikkiriza kuba okuze tulabangako kyaliwo nga bwakabi. Kati osegedde n'okula ng'owulira ebirungi bivuga ku bagagga abateeraga n'ogamba mambi kyali oli mugagga naye yeeyisa bw'atyo ye n'omusanga era olujja n'ogamba nosuubiza Katonda nange bwe ndifuna kasente nange njambeera ekyokulabirako mbeere boosi maanyi nga nsobola okukola kino n'omuntu omulala andabireko. Kati bwakikufuula tandika okuboggokera abantu kiba kitegeeza endagaano ne Katonda oba ogimenya. Osegeera era abawaddemba okukubonereza mu mbonereza gy'alabye esaaniiti. Ate nga ffe abatuzoleya bangi naye ate abatuzoleya nze bannyamba nnyo era nkigamba n'abaana abatandika. Osanga pulezidenta oba tikitoka n'oyaga akoleyo ka challenge n'agaana olumu n'akuyita manenga mondi tomunyigira oba ddidde n'omubimba n'akwaki n'agaana. Naye ate bw'okola ennyo n'otuuka ku siiti gy'akwagalamu ojja olaba ng'omusajja oyo akuweereza linki bambi tukusaba enkya yitako wameeno. Ate bw'aba akikusabye ekyo nti yitako ku nayiti yange bwayo tomujjukiza biri. Kigenda mu maaso. Kitegeeza yakuyamba nnyo okole nnyo otuuke waakwagala ng'akufunamu nga naawe mufunamu.